So alien skin alina otuulako ewaka wiiki emu atunulire life ye before nga tannayimba, atunulire video za show ye gye yakoze, atunulire how people have been receiving him, atunulire buli interview ye, atunulire buli kimu kyazaakola for 1 week. Nze kyenyinza omugamba 1 week atunule nga mukakkamu abitunulire nga si alien skin, abitunulire nga erinnya ly'ettuufu. Singa ennyonyi alina making sure nti ekintu takikola, because alina okurememberinga nti aba agenze yimbira abantu, aba tagenze yimbira promota, aba tagenze yimbira munnamawulire, aba tagenze yimbira ye, aba agenze yimbira bantu be abaagala kyakola. So bw'ataddinya nnyonyi, bw'atatuuka mu time kiaffectinga abantu abo. Omulaba wanjawulo mukko. Yes. Naye yaganye okuwa namawulire interview naddala aba TV bayomba nnyo ne bagamba atazza okweranga n'avaayo ye n'abagamba si mmwe mwakola atandikira ku TikTok ne ba YouTube ne mulyoka mujja lwaki munnemerako emboozi ye ng'agitunda miliyoni ezi 5. Oli muntu wa online nye ebintu by'okubikolera kw'ofunye alien skin mutuufu kye yakoze okumala. I think mutuufu mu nkola ye yakuwa lwaki simanyi lwaki alowooza bw'atyo, simanyi lwaki yasazeewo ogamba nti particular people tagenda ddiiringa nabo. Bayinza okuba abalina bye bayogedde byatakola ki byatayagala. On top of that ayinza oba mukyamu nti balisi bwe bamumakinga, abantu bangi bakumakinga ne b'otamanyi ne b'otasuubirirako ddala. Omuntu asobola obeerawo nga muntu wa bulijjo nga naye akuba essimu buli lunaku bazanye akayimbako nga tomumanyi, tomulabako ku intaneti, tayina we yali akomentinze naye physically ng'ateekamu ke yatayimu ke n'akuba ku ziradio bazanye akayimbako nga kamunyumira. So tosobola mmanya. I think maybe ayogeza busungu ne TV era abajja gyetaaga, radio abajja gyetaaga. Sigamba tasobola beerawo nga teriiwo, asobola asobolera ddala. Era yaliwo nga mwali temumumanyi emyaka 2 emabega. Mwali temumumanyi. So kisoboka okubeera nga asobola obeera era yaliwo, era yali alyanga anywa. So kisoboka naye ye balaba batasobola ddiiringa nabo abaleke, basobola ddiiringa nabo addiiringe nabo. Nze sirowooza nti Malala oba ki bw'oyinza oba nga busungu, sikiwa nti yali akyogeddeko bw'atyo oba okitegeera. Ate engeri gye siri PR we mujja munoonya mu bibunguuze bino ebintu ajja bannyonnyola bulungi. Ateganya abantu abagenda abamutwala ebweru amisinga ennyonyi. Ku misinga ennyonyi alina making sure nti ekintu takikola, because alina okurememberinga nti aba agenze yimbira abantu, aba tagenze yimbira promota, aba tagenze yimbira munnamawulire, aba tagenze yimbira ye, aba agenze yimbira bantu be abaagala kyakola. So bw'ataddinya nnyonyi, bw'atatuuka mu time kiaffectinga abantu abo ate naye kimu affectinga, because omuntu agamba oba naalanga shendala nga kwali bajagana naye anajja. Omuntu n'omuntu eyajja maybe kweri n'otajja ayinza obutafuna mutima gukola ki gukomawo, because wamulaga nti gwoyinza obutajja. So ne kimuwa impression nti ne bw'onooba ozzemu oyitibwa ajja linda kulaba nti otuuse mu woteeri, otuuse n'okola otya, oluusi nga aleme na kujja. So toyagala kweteeka mu mbeera ng'eyo. So kyensaba still akakkane oba okitegeera, yeetegereza ebintu nga we biri, aleme ku movinga bumovinzi. Kozi olaba sometimes ng'abayimbi hype etutwala, vibe eriwo, nate notatandika kutunuulira bintu objectively, otandika obitunuulira nga bw'oli singa bwe biri, wabula weetunuulira nga gwe omuntu nzize ntuuse wano, okitegeera olina otandika okutunula oba okitegeera ekyo kitambula kitya, nina kubeera ntya. For example, nazze ku interview wano and nazze 1 hour before the interview, okitegeera 1 hour and 10 minutes before the interview. Lwaki? Banjagala ntuuke mu kifo ekyo nemefuna surprises, oba weetaagawo ekintu kyokola before oba ki, naye nga wendi oba okitegeera kiri very important oba okitegeera, ate kikuyamba naawe okwepreparinga. Let's say ogenda ku show naye show gituuseeko leeti, sound yafudde dda, otereeza ki nga wazze leeti?
okitegeera olina kugendako n'oyombera ku stage naye nga te si kyewandiyagadde okukola singa watuuse mu budde wandirabye noyamutereze wali sijja yimba nga temunnaterezaawo mwandigizemu bwe muti ne bwe muti ne mufuna solutions naye tosobola funa solutions ng'oli wekyakira nga mu time eyo gy'olimu so alien skin alina otuulako ewaka wiiki emu atunulire life ye before nga tannayimba atunulire video za show ye gye yakoze atunulire how people have been receiving him atunulire buli interview ye atunulire buli kimu kyazaakola for 1 week nze kyenyinza omugamba 1 week atunule nga mukakkamu abitunulire nga si alien skin abitunulire nga erinnya ly'ettuufu sirimanyi bwana abitunulira nga erinnya ly'ettuufu kijamuyamba okuba grateful n'okukakkana because sometimes yes si kirungi so for me nze simanyi lwaki mechanics z'ensonga lwaki naye kirungi nnyo n'otuula wansi ne weetegereza ki ekigenda mu maaso sometimes oba tomanyi mukisa gw'olina so oyinza obutamanya mukisa gwo ate nga kikulu nnyo okubeera grateful for mukisa gwo koza abayimbi abasinga balowooza baakabi lwakuba waakabi oli waakabi lwakuba oli wa mukisa kozi waliwo abakusinga obwakabi nga tebali mu position yo nga tebali mu position yo tebalina energy eyo gwe gy'ofunye so gw'obutaba grateful kiba kintu kibi nnyo kozi ate kikuyamba kweyongerayo kozi ne katonda abaakira n'agamba ono tasiima okay bali bonna mbamuyisizzaako ate yalowooza wattabbu nze nkimanyi ndi muyimbi mulungi naye ate ndi mukakkamu kozi nkimanyi abantu bebakola ki bakumeekinga weemeekinga ne katonda ne bazadde babakumeekinga naye abantu abo bebakyambusa bebakibustinga nti obeera ku frequency y'emu naabo amasannyalaze go gabakolera kyoyimba kibakolera batadde bakiipinga ngaekintu kitambula weeyambye otya okiipinga ekintu ekyo nga kitambula nga gwolowooza tolina kukwasaganya abantu abo olina obbakwasaganya bulungi ate nawe neweekwasaganya bulungi osobole obbabeererawo for a very long time so obukkakamu obwo bwandimuyambye nnyo okusobola okubeera nga alevelinga n'abeera nga still kwali okitegeera aleme kuvaako cause pressure eyo maani ey'okubeera nga okikubi si nnungi abayimbi abamu ebayisa bubi okubeera nga alaba abantu bamuvibinga alowooza asobola getting away with mistakes naye waliwo ezimu z'otasobola getting away with oba okitegeera waliwo ebintu by'otasobola kuddukamu era kyova olaba nze even okuyingira mu bintu ebimu nsooka n'endowooza naye nga kintu kino nkiyingiramu naye nsobola recoveringa bwe kiba nga kibi n'asobola okukivaamu bwe ndaba nga sijja sobola kivaamu sikitambaala kireke because si nti buli kimu oyinza okirwanisa n'omalako nakyo so ze kyensaba akakkane ate atunule because bwe reflecting omanya n'ogamba man nina omukisa okusobola nti ntuuse wano nti nina omukisa nti nasobola n'okuyimba akayimba akajjukire n'akayimba akamuteekayo because akayimba bw'okatunulira n'oddeyo emabega n'ogamba nakakola ku lunaku ki nali mpulira ntya ebintu byali bitambula bitya then otunulire n'ebintu bwe bitambula kati ojja gamba man mukama abadde mulungi so nandikakkanyeeko nensiima ate nenneeyisa accordingly so nze kyemusabira kyokka teri kirala cause alina talent katonda mublessinze abantu bamwagala so why not oba okitegeera tumwagaliza kusigalako akikube waliwo abamwagaliza omwaka gumu tetwagala akikube paka bangi naye ate bo be bakatonda okyoba obalira omuntu time nze nange buli bwengenda nenkoma bagamba oyo talina byagenda kukola luli nagenda mu 2016 nga gwa nemmala 2017 yonna nga sikola nenkomawo kati nga nkomawo bagamba oyaze kukola ki nenzije did that it was one of the best songs in 2018 up to date it's one of my best songs naye baga lugenda mmalako wiiki bbiri lukyakuba paka kati wali oyogera biki abantu boogera naye gwe kasita osigala ku mulamwa koza abantu bakwogera era ekyo ekintu kyabwe omuntu ajja kukeera ku makyawaawo kasuka ekigambo oyo tayinza kukola bwati kino kisobola beera bwekiti naye ye kennyini bintu bimeka bye yeegambye byajja okukola ne bimulema okukola ne bigaana biyitirivu naye ali kunze nze nnaate ebyange bikola naye ali ebye bikyaganya ate ali mukunnemerako
kyendowooza enewe gye kiggwera abantu bangi bajja kwogera naye gwe bw'osigala ku mulamu ate n'okola ebintu mu butuufu bwabyo mu ngeri gy'obitegeeramu ojja kuvuunuka oba okitegeera so nze ndowooza asobola omukimeekinga however far he can ne gift katonda gy'amuwadde oba okitegeera aginakyaringe ate yeeyise bulungi kozima ntolina kyofiirwa bw'obanga oli rofiiti Bash ayagala abakazi kyekitugatta ayagala nnyo okuba abakazi ebifaananyi so ate he's a friend of mine ate njagala nnyo n'engeri gy'alowooza gy'alabamu ebintu ebifaananyi byanze sola bikuba sola nabipostinga naye I like how he thinks. Actually, tulina ne video shoot gye tugenda okukola naye okusinziira ku ngeri gy'ayagala oluyimba. He's getting into music videos. Tulina oluyimba tugenda shootinga naye ku vision ye gy'ayina. And yes, sebo. Mujja gizanya tofaayo. Mujja gizanya. Mujja gizanya. So nze kyendowooza. With him, vibe ennungi ansasa oba okitegeera and sometimes we talk kasajja kagezigezi so aliize naye akola ebintu bye naye si buli kimu nti kiri over the board ebimu mild ebimu akisussa ebimu takisussa so kisinziira kunze tetugenda kisussa kozi oba oyagala obeere commercial viable than ate okugjawo nnyo ebintu ate ogende ewantu ewala ennyo ate wanaleeta issues okitegeera tuba tetwagala ekyo sijjukira bingi nvaako musically nekirala abantu bagamba okugaana okubuukinga mu bwematira weerabawo eŋŋombe eyo abantu gye boogera eyo balimba bakubire manager wemba neeraga nja kweragira ku stage bakubira manager olaba oba temumalirize omekyo nyingi zenyimbyeko ngaera manager bamutuukirira kati omuntu atandika ogamba mbw oyo yeeraga nseeraga just neemanyi naye gwegenda otukire manager muteese ssente olaba oba sijja enyimbe nja kuyimba and musically nakomyewo with the vibe enyimba zigenda ba little different. I'm dropping a love album naye soon ngenda takayimba bakayita sidda mu kyalo kozi sidda mu kyalo muganda wange mwagala nzireyo naye sidda mu kyalo blood mugezaako buli kye musobola okunzizaayo emabega mugezaako mwogedde ebintu bingi epaasi ali bino gundi ali bino tojja kumalako tekigenda ngenda kumalako bambi sidda mu kyalo mpulira bulungi kayimba kagenda chapa kagenda zanya buli wamu nga tekanaba nafuna video kagenda ba one of the biggest songs nga tekanafuna yadde video sidda mu kyalo